Olwajjo kawungeezi nga 31 President Yoweri Museveni yabadde ne press conference oba State of the Nation address. N'ayogera bingi nga president w'eggwanga, n'ayogera n'ekyokuba abantu emiggo, Kitumba Lusoke nga bwe yayogera alaga abakuba emiggo tabamanyi mu poliisi. Naye yateye president yakola ki? Yabala yagambye mulekera okukuba abantu emiggo kubanga n'omusomero babiwera. President n'ayogera n'agamba Uganda ng'eggwanga yensi eri spiritual. N'abikomyawo n'aleeta by'abalutamaguzi manya baani Bakarooli Lwanga naye yabadde alina kubanyonnyola lwaki ayogedde kintu kiri spiritual. Spiritual oba spirits oba emyoyo Uganda yesibukamu amaanyi g'enjawulo. Nga bamanyi Foti, Emabere ga Nnyina Mwiru n'ebifo ebirala ebitatukibwako muntu wa bulijjo. Naye emyoyo gimugamba ki? Spirits gimugamba ki? Gimugamba abantu bamwetoolodde mmwe. Mmwe abeetoolodde President Yoweri Museveni. Mmwe musinga n'obutamwagala. Kubanga singa mwali mumwagala timwandigenze Mbarara, Kabale, Kasese, district z'emabbalibbali eyo. Ate eno mubeere eno mugamba president ng'oyo teri bawagizi ba NUP. Kitegeeza president bwe yandize mu district eyo mwandi mugambye wadde munyeera teri. Naye ate bw'atuuka eyo kulooga mwagala kumubba mukuba enkyukira nimuleetayo be muleese nimugamba bano bawagizi ba NUP bakyuse. Atoledde mwamugamba teri muwagizi yenna awagira President Museveni. Mukuba bate enkyukira nimugamba kati be bano baweebali. Mwebale nnyo n'okuyingira mu mwaka omupya. Mukitegedde? Naye Uganda eri spiritual. Kuki? Spirit ki? Devil spirit oba Holy Spirit? Kati kiki ekituvuga awo? Holy Spirit, but it is Holy Spirit. Holy Spirit agamba ki? Wadde yayogedde kuba lutamaguzi ne Bakarooli Lwanga waliyo bakibwetere. Waliyo ba Bujingo, waliyo Baseruwadda, bonna abo balwoya oba bajjo bakola ki? Bakyogera bate? Basumba myoyo spirit. Naye
Tubagala nnyo. Weewuunya omusajja ono asobodde ate okufuga eggwanga lino emyaka 4. Kitegeeza nti baali babala ekintu kyabwe nga kiriwo ku bribing abantu nakutta nakutiisatiisa. Wabula bw'asanze omuntu ategera ensonga z'ebyobufuzi ate nga munnansi, Museveni ayirye abolako majaani okumunywa. Kye yakoze kye kiriwa, yakoze kino wammanga. Mwenna abadde batugoberera nga mugoberera Ministry Media, mugoberera emitimbagano, mugoberera ebyogerwa poliisi ekulemberwa Abasili Akagaba, mugoberera ebyogero omwogezi wa poliisi Lutumwa Kishoke, mugoberera ebyogera kyamani wakakiiko by'okulonda omukulu Simon Byabakama Mugenyi Mbereju, byonna. Kati Jomo yazza okwogera talina kigambo kyonna ki addressinze ku National Matters. Nkiddamu talina bigambo byonna byayogedde Museveni kubikwatagana n'eggwanga lyaffe. Ebizibu ebivudde mu mwaka ogwedde nga biki byagenda okukola. Oba eggwanga alina waagenda okuwaayo obuyinza mirembe, oba asuubira okuta obuyinza oba okuteekawo emirembe teyakyogeddeko. Wabula yakkanyiza kimu nti ye buli kyalaba mu Uganda kyonna kyononosera okuba nti Kyagulanyi Ssentamu. Ye mu ndaba ye nga ye n'atuuka n'okulumiriza nti abagwira be bali mu kuvujjirira Kyagulanyi Ssentamu n'okwagala okusuuza gavumenti ye. Amazima gali nti bw'otunya speech ya Nywande gye yakoze ejjungira gibazannyira. 1. Eyo speech eyagiwandiise mba kubanga ali mu gavumenti nadde ngenda mukubirawo essasi. Eyawandiise speech ya Nnyando eyajjo nadde ngenda kukubirawo essasi. Nkuteeke ku firing squad. Tosobola kuddira lipooti ya poliisi eyogeddwa Lutumwa Kishoke bukya kampeni zitandika, eyogeddwa Abasili Akagaba, ne mugikwata ne mugigattagatta yonna ne mugiwa Museveni ajagikolenga okwogera eri eggwanga ng'ayogera ebintu ebadde mu kampeni. Candidate otandika otya okwogera ku bintu ate ebadde mu kampeni ng'obyogera ku opponent wo gwe nga toyogedde ku bibyo? Okitegeera? Byonna byayogedde byabadde ripooti ya poliisi isi gye yakola n'egiwa poliisi n'ejja n'ejja addressinga. In fact ebigo bya Lutumwa Kishoke byonna byadde ayogera ye speech Museveni gye yakoze jjo. Njiddamu okwogera jjo Museveni ku yayogedde yaleta addressinga ggwanga, yabadde addressinga ripooti ya poliisi. Omusajja Lutumwa Kishoke jjajja ayogera okuva okulonda lukatandika mpaka olwaleero yadde talina kyeyogeddemu. Teyayogedde ku tulugurizibwa ku bantu, teyayogedde ku kibuza bantu, teyayogedde kubba ttaka, teyayogedde kubba nsimbi za musolo, teyayogedde buvuyo bw'omu kulonda, teyayogedde kutta bantu, talina kyeyogeddeko. Ne pulogulaamu teneebereta omwaka ogujja nti bw'akkiriza omuwangula agenda kuwayo buyinza oba eggwanga tayagala tebanguke. Ye yabadde ku kimu ng'ajjidde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'ensonga nti Lutumwa Kishoke bakuŋŋaanyiza zonna report poliisi ze yakola ze yawadde Nnyandwe ajje addressing eggwanga. Kitegeeza they lack ideas. Nabagamba nti omuntu otuuka ku kisenga tokyalina kyakkola, ebiseera ebisinga owaayo obuyinza mu mirembe. Naye abasajja olw'okuba nti balina ka resistance takyalina kyasobola gwamba ggwanga. N'akwata lipoota ya poliisi n'ajja n'agisoma nga national address message ng'agiweereza eggwanga. Kitegeeza tebakyalina kiddako. Najja okwogera nga UBC streamings live ng'alinako abantu 67, NBS streamings ng'erinako abantu 49, New Vision streamings ng'alinako abantu 12, Bukedde streamings ng'alinako abantu 3, YouTube channels zaabwe ku social media nga ziriko abantu 19. Imagine agamba ti mukulembeze w'eggwanga naye nga tasobola kuwezera abantu 3 ku mukutu gwonna oguliko. NTV yabaddeko ng'eriko abantu ndowooza 2 nga mwaga 205. Kitegeeza nti abantu tebakyagala kulya kintu kyonna kifa ku Nnyandwe. Kati mukitegedde nti either when you sell a cow to educate a cow you end up growing a cow. So system bwete weeri. Kati awo tuvuddewo njagadde obategeeza ku nsonga Kampiso Security Alert. Happy New Year, my people. Mwebale kuyingira mwaka 2026 okugenda okusalawo okununula bannayuganda okusobola okuva mu ffugabbi lye tubaddemu emyaka 40. Sirowoozayo omuntu yenna mugezi alina magezi ategeera era ng'ayagala nsi ye ayinza okulumba omuntu ayina bendera ya Uganda ku dduuka ye
oba ku dduuka lye oba ku bizinensi ye oba ku kidduka kye sirowoozayo muntu yenna ng'alina amagezi asobola okukola ekintu ekyo ng'ovudde kuba n'abeeyita abanayuganda naye nga si bannayuganda olw'ensonga nti omuntu yenna bw'aba ng'atadde kye bayita akajanja akatinko kye twandiyise omukwano okujubisa n'okuwanika bendera ya Uganda ne bw'oba tomwagala waakiri odda mu nnyumba yo n'ogamba nti mulundi gumu gwokka asobodde okuwanika bendera ya Uganda. Buganda ekijawula ku bitundu bya Uganda ebirala olw'ensonga nti ebintu by'Abaganda babiteekamu kye bayita akajanja. Ebintu ebibeeramu kabaka wa Buganda babiteekamu kye bayita akajanja. Bajanjawaza nnyo kabaka ne baleetera n'abalala okubakwatirwa obujja. Kakati emyaka 40 Museveni ayogera ku Uganda naye abadde tafunanga kye bayita pesa lyanyiga kujanjawaza Uganda buli munnayuganda okusobola okwenyumiriza mu Uganda newankubadde nga si buli kimu kye yeetaaga nti akirina. Olunaku olwaleero w'omanyira nti no pulezidenti wa Uganda ye Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okuddako era nakati yafuga Uganda yakutte remote buli wanyiga nga bagoberera okukwata bendera ya Uganda n'ogiteeke wali kyonna kyokkiririzaamu ke kamu ku kabonero ak'okujanjawaza n'okuteeka mu maaso oba mu bbanga eggwanga lyo. Bwe mba njogera eggwanga lyo sitegeeza Muganda ntegeeza buli munnayuganda. You are a Ugandan. Ne bw'oba toli munnayuganda naye ng'oli mu Uganda kikukakatako okukoppa okujanjawaza n'okwagala ebyo bannayuganda bye baagala era bye bakkiririzaamu. N'olw'ensonga eyo kikyamu nnyo omuntu yenna ne bw'aba alowooza nti alina obuyinza bungi nnyo okuvaayo ng'ate ye yandibadde promotinga peace and the popularization of this flag okuvaayo n'ogamba nti omuntu anaasangibwa ng'olina bendera ya Uganda ojja kubozizza omusango. Kibi nnyo okukiteeka mu bannaffe be tuyita ab'omu ghetto nti musango omuntu okubeera ng'alina bendera ya Uganda bw'aba nga si mujaasi oba bw'aba nga si wa poliisi. Ekyo nno kikyamu. Nsuubira bwe nti CDF bw'obanga ddala olinamu kye bayita omwoyo gw'eggwanga kyandibadde kya nkizo n'ovaayo n'oyogera nga omuntu ali mu Uganda sijja kugamba nga munnayuganda kuba okimanyi toli munnayuganda. Gye wazaalibwa omanyiyo ne gye wakulira omanyiyo n'abalala bangi nnyo abakuli ku lusegere. Naye olw'ensonga nti nno bakutegeeredde mu Uganda ne uniform gy'oyambadde ya ggwanga lya Uganda kikukakatako okuvaayo okupromotinga the popularization of this nation. Kyagulanyi oyinza okuba nga tomwagala naye alina ebintu bingi nnyo by'akoze ku lw'Abannayuganda ne bigasa Bannayuganda. Kyagulanyi talinayo dduuka litunda bendera za Uganda. Bannayuganda bangi bafunye emirimu, Bannayuganda bangi bakyusiza obulamu bwabwe olw'okuba nti nno kati bendera ya Uganda kye kimu ku kintu ekisinga okuba ekyebbeeyi. And the moment someone discovers that his nation, his country is precious, ekyo kiba kimumala okukakasa nti munnansi eyo. N'olw'ensonga eyo nandiba nensuubira poliisi okuvaayo ne statement ng'eyogera ku ono eyagaye nti buli anaasangibwa ne bendera ku bizinensi ye bagenda kugibba, bagenda kugimenya. Bwe muba musobola okukwata abavuuma ne musobola okukwata abatalina misango olwo abalina emisango lwaki mubaleka okutaayaaya? Tuli mu countdown. Wenkoledde vidiyo eno ng'ebulayo ennaku 13 okununula Uganda. Tugenda kununula Uganda ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno omwaka guno tugenda kukola kye twandiyise judgment, okusalawo ebirungi ku bibi, okusalawo ekituufu ku kikyamu, okusalawo ababbi ku babbibwa, okusalawo okufuna obwenkanya okuva eri abanyigiriza ne be banyigiriza. Ffe tugenda mu protest vote. Noonya akalulu, kuba akalulu, goberera akalulu, oba ngambe nti no kuuma akalulu. Bwe babba akalulu kaffe tukalwanirire. Eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda. Nze Mutano wa Mbega, Aloysius Matoofu Jr. and I say all this for God and my
country. God bless you.